Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje yakulembeddemu okusaaza ku muzikiti gw'eggwanga omukulu ogwa Gaddafi ku Old Kampala. Mu kusaala kuno gavumenti ekiikiriddwa minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda era ng'asabye abayisiraamu okukulembeza emirembe n'okwewala enjawukana. Tukolere wamu ng'abasiraamu, saba twagalane ng'abasiraamu, saba tubeere nga tumanyi nti ffenna tuli bamusilimu kubanga kye kisinga tugatta ffenna. Oyinza okuba nga oli wa bbeeyi mu ngeri emu oba endala, naye ate essaawa bwebanga ya busiraamu ffenna nga tutudde wansi era tusigala tutudde wansi ng'abasiraamu. So nsaba Katonda ffenna atugatte twagalane. Kyokka Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje mu kwogera kwe alaze obwennyamivu ku ngeri omukulembeze w'eggwanga gye yalonzemu baminisita ng'agamba nti ebifo bye baaweereddwa bya lubatu ddala ate nga si bya nkizo. Mbadde ngezaako okunnyonnyola nti bwe nalabye line-up eya gavumenti empya nalabye nga tuli wala nnyo ng'abasiraamu. Nanoonyezaako mu bifo ministries ezirabika nti nzitozito saalabyemu, naye ogenda okulaba omuntu bamuteesa eri. Ndowooza nti keeki y'eggwanga ffenna tugyetaaga kyenkanyi nga bwe twateesemu. Ffenna ng'abasiraamu tulinamu twawulidde bulungi kubanga ebifo bitono nnyo, kubanga Uganda nnene ate n'eddiini endala mweziri, naye naffe ku national cake ebifo byatuwadde bitono nnyo. Ono agamba abasiraamu baakola kinene nnyo okukomyawo Pulezidenti Museveni mu buyinza, kale nga teyandibadde ye n'abawa obufo butono ku mulimu gwe baakola. Abasiraamu mwebale nammwe okubeera nti mwateekamu omukono mu kulonda nga bwe twateeseemu amaanyi mangi okulabika nti gavumenti eddawo eyo yennyini ebaddewo. Olwekyo tusaba Pulezidenti w'eggwanga lino ayongere okutuula mu keeki y'abasiraamu nti kapiisi ke baatuwadde katono ekiyitamu nti katono. Bw'ati asaba abayisiraamu okwerinda endwadde ya Ebola erabika ng'ewanisa amatanga mu ggwanga nga bagoberera ebiragiro ebyassiddwawo minisitule ey'ebyobulamu. Ono era asabidde emirembe okubukala mu mawanga agalimu entalo omuli amawanga ag'ekyondo kya Buwarabu. Tusabira bannaffe abali mu butabanguko naddala mu kyondo kya Buwarabu, in the Middle East, we pray for our brothers and sisters. Ono era yeekokkodde enguzi efumbekedde mu nteekateeka ey'okutwala abayisiraamu okukola hijja. John Maido yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.